Abantu b'Ebungereza, United Kingdom, mwe ngamba mukuliko okufuna King Charles III. Kakati no Birmingham Investment Expo etuuse omwoleso ogugenda okukwata ku byobulamu health, okukwata ku real estate ebya amayumba n'amataka, ogugenda okukwata ku byobulimi gutuuse mu Birmingham era tubeesunze. Bw'obanga oli muntu ali mu UK oyingirira bwerere naye bw'oba oyagala okugenda ku ddina ojja kusasulayo £5 gokka olaba muyimbi oba abayimbi obeere ne mu mwoleso. Bwe naali e Uganda oba mu nsi endala etali United Kingdom nga wandyagadde okwetaba mu mwoleso, omuntu agenda okwolesa osasula £4 byokka. Omuntu ajja obuzza okulaba omwoleso osasula £2 byokka. Ate nange nzija okubaleetera omuzannyo gwange ensozi. Gutandika ennaku z'omwezi 23 August omwoleso lwe kutandika. Genda ku website yaffe ennamba ziizo oziraba wansi awo. Tulabagane mu Birmingham Investment Expo. Meet the Amara Girls Initiative. Next year, they will present the Global Conference on Girl-Child Empowerment. Empower a girl child to change the future. The conference will be held from the 23rd to the 24th of March, 2024, Saturday to Sunday. Join us at the Woodbine Banquet Hall, located in Toronto, Ontario. Registration is now open. Early bird prices. International participants, $350. Students, $250. Special offer ends October 1st. Accommodations, $200 per night. International exhibitors, $800. Make sure to claim your spot. For more information, please call 647-616-1415 or get in touch at www.theamaragirls.org. Kunyonyedde ku mukazi awasika wali. Lwaki abasajja mwe mwonoonye eyo statement kangimalirize. Kasuka obeera ne girlfriend wo nga mumulaba babiri. Nga naawe okimanyi nti olina abalenzi b'ovuganya naki? Nabo. Ne bw'otuuka okumuwasa, mutemukebeza mbuto yadde siriimu. Omukwano gukuluma nnyo okiraba ng'omukisa omukazi oli okukkiriza. Kumbe yonoona obulamu bwo bwonna mu maaso n'abaana bo. Oluta omuntu ow'enkalana ku ntandikwa. Naye ate g'ogenda okubeera naye mpaka lw'onaakola ki? Lw'onaafa. Naye nga watandikidde mu ki? Mu nkaayana. Motuuka wakati awo oluusi walina ky'osinze ku bali kigenda kikuseeseetukako. Nti ssente ontegedde zigenda ziggwawo, kigenda kikuseeseetukako mpola. Omukazi anoba ewuwo n'agenda n'afumbirwako omusajja omulala ng'akulimbye agenze waabwe n'amalayo emyezi 3. Omusajja aba yali yava bweru n'addayo n'akomawo ewuwera n'omwaniriza kuba wawasa gw'okola ki? Gw'oyagala akulimbye awo akaabya amaziga ag'ekisezi omusonyiye. Nawe bw'omalanga ogamba abantu tinakebedde abaana nga sibaki sibange. Lwaki tebagamba bulijjo emirundi gye bamwebakako n'omusonyiwa? Wali olowooza kumufunisa olubuto kubali b'omusonyiye balina kumala kumukunyulako mutwe? Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tubaniriza nnyo. Balaba video yange wiki eyewedde ye nali nani? Producer nali nani? Gwe twayitira Nalongo. Nali ne Sendi. Naye ne Jenkins ne Sendi. Ne ngamba noonya Nalongo. Ng'erinnya lyo ndyerabidde. Aba antu neyanzanya abalaba video eyo ne muteekamu obudde omukyala ne mumukubira nali ndi awo nankubira ne ngamba oya omukyala ono we go back so many years ago tagiyingira 10 jiyinza nosobanamu negisobamu. Mukwano gwange nnyo yali manager wa yani omuwala bibuuza Hajati Madina. Ebiseera ne mbalwanirako ku ntalo. Era bwe nawulira nti onoonya bwe nakubira nagamba nti azima serabira Nagamba bangambye onoonya naye wanwanirako olutalo kiki ekiganye taata.
Oli we Masaka? Ndi we Masaka. Abe Masaka be bayita taata. Nkuwulidde. Ndi we Masaka. Kyenyumirizaamu nnyo so akyegaana. Emyaka gigenze. Naye tokyuka. Nze. Anti ndi mumpi. Oli mumpi? Era buli musajja ng'olina omukazi omumpi wandibadde omukwata bulungi nnyo. Kuba tubeerawo all seasons. Kati Madina ali ku ki? Madina nava mu kuyimba we namuleka wa Jaluna. Kati nali nfunye program eyogenda ebweru nga nina ka contract ke nfunye kaali ka buviiri nga nina wano saluni emu gye nyina oleeteranga obuviiri bwa human. Ne ngamba kamulekeyo agira ayiiya kubanga okola naawe tekikufuula mukwano gwange. Yes. Business yange naye yakomawo mu cream. N'agenda ku bibye. Nze ne ngenda ku byange. Tewaddamu kumanya bimukwatako. Namuwulizanga kaawo bwentyo naye lwakuba bayimbi abamu baba n'embeera gye sikyagala kudisikaasingako kuba okuyimba nakukyawa nnyo. Bwe nayimba n'engwa n'entamu okuyimba. Kuba ate yane benaliraana nakubalaga kasuku mwe najja n'omusajja kuyimba nga nakufunamu talanta ey'amaanyi. Taata w'abaana yava mu tyoni. Okuyimba nakufunamu n'omusajja oyinza okusaagisa. Atako kapya buli lunaku wabaawo ekintu ekijja naye atako kapya naye kirungi n'essanyu asesse awudde natugeya kitaawe naye omubali gukeeta waliwo we gutuuka ne gukeeta. Endongo nagikuba nnyo kasuku kubanga abasajja abannonda nali mwana muto kate mukamuzeeyi ng'atubonyaabonya nnyo neŋŋamba nze okusigala wano ndi akawunga k'omunnyo nga te muzeeyi yampa oluyimba bwe ŋŋenda eri nenyimba banfuwa ssente wano ntayi ng'oli akawunga ka munnyo akawunga nga bagoyerezaamu akawunga n'ateekangamu omunnyo nga buli lunaku yemmere gyatufumbira ng'ate muzeeyi amuwa ssente otufumbira ate ng'akuba kibooko n'okoowa neŋŋamba nze ekyanzijja ewaffe yali nnaku bano ne bannonda kate ndabyo ennaku esinga ku y'e Masaka kuba nali ndi amatooke obonaabona oyunja ettooke lyo neŋŋamba bino sijja bisobola neŋŋamba muzeeyi nzizaayo mu kyalo yalaba omwana omulonda talina bazadde baasaba omuzza ewaabwe n'amanya waliwo ekitali kituufu nansibako n'akuzaayo ani nantwala mu bidongo nga nze natamba tatange okumala emyaka 7 nga bwe bandaba nga bamanya jjadi kiwe wajja kuyimba waawo nga kasitoola baakantu akampi akafulumye ani nali kampi nnyo yola nze bbanga asaanayo ekirabo bannange sinze nali mpasika mu budde obwo kati oseka ki ojja kufuna emitawaana ebintu byeyogera biisesa kati nga be bakulaba bwe bati bamanya nga bamanyawo kiwe wagenda kuyimbawo anti nze omusajja oyo taata oyo yanjagala nnyo okusinga abaana be ng'era abantu abagamba oyo mwana wange ensi yaleeta mulekwa nga nze bw'aba tanalyamba mmaze okulya natambulanga naye n'akyama mu bbaala nga ffe tugenda otuuka ku sho ng'asamye mu bbaala nga 7 naye nga buli bbaala anywamu eccupa etya oba n'anywamu ekitundu awala n'atuuka n'abuuza ku batamiivu banne kuba ye musajja ateyisa nga basereebu bano ab'emiima namunaafu nenya nalowooza mbu okubeera ow'omutawaana olina kumanyira bakwetoolodde nakubanga obalaga abantu mbunze gundi ng'amaino kyama n'abuuzako bubuuza ku batamiivu ne tukola ki naye ate nze yankuza nga sinywa mwenge naŋŋamba omukazi tanywa mwenge okuggyako bw'olikula n'ofumbirwa bbaawo ng'alaba kyekirabo ky'alina okuwa kuyigiriza mwenge ogunywanga muli bameka 2 era sigunywa togunywa anti abakyala abasinga bw'obeereyo n'onywa omwenge baguyita legi opena amagulu ne geggula kati buli kyakisiru ne kitandikiraawo ogenda ogiraba oti ng'olina abaana nga bana mu ate ekyo mbadde sikimanyi mwenge baaba waliwo obwenge bwe mmanyi obusimanofu waliwo ke baali baleese ka desperado naye ku maketi oba kaavaako kati kakola katya omuwala nga ne baba mugumu atya kaali kazibu olwo kanywa kamugonza ogenda olaba amagulu gatandise okukola by'oyagala oba bakakolamu abakubira essimu nga balinye ku saidi yammwe balina omuntu we bakola simanyi we bakakola kuba ne simanofu oyo naddala black ndaba abawala kizibu okusanga oli azikuba ezi n'asigala ng'akyali wamu kati eno bano bayinza okuba bo bakola bukozi mwenge gwabwe naye nga guyina bwe gukwata nga guyinamu ekirungo ku bakyala guyina we gubatuusa olunaku lwaliro vidiyo tugikoze ne bebi njagadde abantu balabe ku mwana nga ntibabuuza Nalongo gonyirira nnyo wazaala Nalongo batugamba olina kawere tobanga wabba olina abalongo ono kwadda
ate ono ye mwana wange gwe nakkiriza ensi erabe olw'ensonga nyina abaana 8 bozadde oba abalala boolabirira benzadde ate bendabirira tebabalika naye abaana 8 si kiyitirivu ate kiyitirivu ki olaba badde njogedde ekigambo kabaka olaba omuntu aba alina waasulawo bwe watyo ng'osoosekayo kabina ng'azadde kakati zaali mu nnyumba y'omusajja ekirabo ndi muddizaaki ate yaŋŋamba baabazaala batono baabazaala 2 oba 3 ewaabwe kakati nyina okumuyambako emirimu bazadde be gye bataakola yagikole 8 nyina omuwa obuvunaanyizibwa abeeraawo nga musajja alina obuvunaanyizibwa lwayingira ebbaala ng'ajjukira nti sanywani amatanga anywa ga bbeeyi naddeeka akasente n'asevinga waawo nomuwa obuvunaanyizibwa ajja kiwulira now Nalongo ono nali njagala mubuuza bw'olaba vidiyo eri gye twakola ekyali kimunnyonyesa she's a social commentator ayogera ku nsonga ez'enjawulo wano ne wali eddoboozi y'omwana mujja tusonyiwa beriyitamu ennyo naye tukyalinda Alex alina okujja atuyambeko naye yeefudde ekitagasa so kati katugende mu maaso ayinza olowooza bw'atajje tetujja kukola kati katugende mu maaso so njagala mubuuza alina omusomo gw'aleeta naye ndowooza tujja banaamba amaze otunnyonnyola wano ate kijja kukola amakulu nga kikwatagana wali abaagala okumanya ebisingawo babeere ng'ate bajja so the issue gye nali njogerako yali ya DNA nga njagala kumanya sayidi y'abakyala kuba nze ndi musajja era ne sayidi gye mmanyi ya musajja ate engeri gye bikwata ku baana n'okubeera nti omwalimbibwa bikwata ku feeling z'omusajja n'ebisigadde nalabye nga yali munene nga kati yakogga eyo mwami nyinza obutategeera nnyo sayidi ya mukyala kwe kwagala okunoonya gwennyinnyonnyole kuba kati gwe manyi bw'obeera mu bidongo muno olaba abantu bangi omanya ebintu bingi aye ne interview zenkula byokola ez'enjawulo olina ebintu byoyogera nga birireetinga nnyo n'omukyala so kati nga njagala kukubuuza ensonga ya DNA ekutta akati fe abasajja tusinze giteeka ku bakyala bwenzi obwenzi bw'abakyala buno buva ku ki okutuuka ku mbeera nti ozaala abaana ne bayingira 4 si ba musajja n'osigala ng'ogumiddewo ekigambo ekyo kinene nnyo nga kyogerwa ku mukyala kuba mu ggwanga mwe nakulira omukazi tayenda wabula omukyala abeera n'emikwano gye gye banyumyangamu ng'alina obuzibu n'agenda n'amunyumizaako just miki mikwano olw'oluganda abantu abakulu bajja dutegeera naye okutuuka ku ssali bagamba nti mukaakasuku yayenze n'azaala omwana awo wabawo obugayavu bw'omusajja mu maka ge okusuulirira ensujju ekisusse n'abantu abasinga baawukana mu maka kasuku naye ne basigala nga bakozesa ennyumba etya naye nga baayawukana naye nga bba abali mu nnyumba babiri bakimanyi kize sikyali mukazi wo nga bakyogerako nga bakimaliriza era ng'alina omusajja we gwalaba naye mbu nga bakuza baki baana n'azaalira mu katigole eyo naye ng'abafamireyo tebakikola ki tebakimanyi waliwo abasajja nga tebazaala soko olindeko katino tusooke tutandike ettambula mpola njagala tugende kimu ku kimu kyokubawo kyonnyonnyola kyomaliriza obadde otuwadde ensonga 2 waliwo abali mu maka nga baayawukana tutuuka tutya ku point we tugambira nti twawukanye tusigazza kuza baana naye n'obeera aweya nti ayina omusajja we eri ono ayina omukyala we eri n'asigala ng'akyazaala abaana ng'ate bali wano basajja waliwo abasajja ababadde ennyo nnyo mu bintu by'e Bulaaya abaami abo bakopye nnyo embeera z'abazungu atuuka awo n'agamba mukyala we nanjagala kuzaalamu abaana bameka 2 naye nze sigenda sobola kubeerangawo buli lunaku osobola okufuna omuntu omulala ebyo nno byegamba fakisi kuba nsisinkana abantu baki bangi naye bwe kyatuka mu kamera si bwe kiwulikika eno mu baana abakirimu kiwulikika mu ngeri etyobola omukyala omufumbo nga nze n'abalala kiraga nti fe abali mu bufumbo tuyenda nnyo ekitali kituufu kati omwami oyo n'abeerawo nga bano abalaba omukazi ono ng'afuluma mu maka ge bagamba mukyala kasuku
Nenga ensonga z'omukwano ne Kasuku zakola ki? Zaggwawo. Ekirala abantu abasinga abakazi banyiiga nnyo. Omukyala bw'awulira nti Kasuku yayenze ng'agamba ono producer bamuyitaane Roni ng'agamba Roni yankwana. Kati obudde bwanyiigiddemu bw'ayagala amiitingiremu Roni. Kati mu kumiitinga Roni oyo sanyu weefuge no interview siyo. Mu kumiitinga Roni jibwa abagenda fa abakazi Mukama yatukola nga situina ntegeera nga y'abasajja. Yadde twefudde ekizibu ku mulembe guno mu butafuna muse twafuka baki basajja. Naye ntegeera teyakyuka. Kuba omusajja bw'aba ayenda Kasuku, omusajja ayenda kutesitinga. Tasobola kugenda yenna mulundi gumu. Wabula bagenda bamuwa ebintu ne bongerako ku bintu, agenda ayitika mpola. Nga bwasukwa bw'agamba iki nalinonya kirabika nno kye kino. Naye tefiwe tugenda n'obusungu n'omubiri gwonna. Omulundi gumu. Kati omukazi kola asobola okuvaayo ng'agamba nesasuza Kasuku ono. So ng'afunyeyo olubuto muloni. Mukwesasuza. Kati nakomawe wakanga mu mativu ntalina kyajjeeyo. Oba oluganda lutegedde. Nadda ne bbawe ne beepiica. Era bamu bagenda ku DNA nga ali sure nti omwana ono wa Kasuku. Kuba eri yayenda anyiize talowooza nga kombo mu kunyiiga okwo. Asobola okufuniramu olubuto. Kati ye nga mu mativu nti engeri gye yeebaka ne Kasuku emirundi emingi omwana alina kuba waani? Wa Kasuku. Kumba omwana weeri gye yakola ki? Gye yayenda. Kakati abantu abasinga balina abaana bwe batyo mu nsobi. Era kiki nandisabye nga sinona nagenda programu eno mu maaso. Omuntu yenna nga tolina mbeere kusindikiza na mukazi kulaga nti abaana bano si babo. Kukuchunga tokwata ku baana bange, abaana bange batoote wamwe nga toŋŋambi, abaana bange ewamwe balina okumala eddakiika 3, abaana bange ng'omukazi abaana bange. Abakazi abagamba ebyo abasajja ebintu nti abaana bange tobatwala wamwe. Bangi balina kumalayo eddakiika 3. Nga Kasuku n'okukwata obukwasi ku mwana w'omutwale wa maama wo olina kusooka kufuna permission nga ya poliisi kola kivulu. Era omulembe guno abasajja mwonoonye nnyo abakazi ne maane mujja mu kamera ne mwekaabya amaziga naye ng'omusingi gwonna ogwonoonye amaka gaffe mwe mugukoze eki? Mwe mugutaddewo. Batya Kasuku omusajja teyabeerangako awo mbu ng'atuula ewaka omukazi bye yandikoze ate omusajja nga yalina obbikola ki? Yalina obbikola. Nti omusajja yafumbye leero. Ate ne kibasobola okikozesa omukwano. Yasitudde ku baana. Naye n'osanga omusajja n'aggamba Nalongo omukazi wange yakayenda emirundi egi nga mmukwata. Ne mmuleka kuba abaana bange. Kyokka oyo bw'asanga omwana atali wuwe bino tabyogera. Nti omukazi yayenda dda. Wafulumya statement egamba nti nakabedde abaana bange nga ababiri si baki? Si bange. Kyova olaba ku musomo mbadde njagala nnyo Kasuku obeewo. Tukole pulogulaamu eno live ogirikodinge. Abantu banje kolonja bagamba ebigambo bingi nnyo nja kuba mbalabakawo maaso kuki? Kuba abasajja mukoze kinene nnyo okwonoona amaka gaffe mukwefulambo mwe mwagala nnyo abakazi. Omwagala nnyo kituufu nange banga njagala nnyo kinsanyusa naye si gwe wamusookako. Baako amateeka n'obukwakkulizo bw'oyimirirako mu maka go nga tebulina kukyukamu. Kuba omuntu gwe wasanga ng'amanyi kye bamukozesa nange nga mmanyi ky'okola kitegeeza ffenna twali bakulu abasazeewo okukola ekitusanyusa bameka? 2. Lwaki otuuka gwe ng'olina kinakuwaliramu? Buli maka Kasuku agalimu omusajja nga yayagala ennyo omukazi gali mu kubonaabona. Ffe tebatwagala nnyo batukolera buvunaanyizibwa. Nze laavu ya bba wange gye ndisiivinga ng'omwana wange namusaalira mu special room. Nga sina nakwekanka nti bajja kubba omwana wange. Ogwo gwe mukwano gw'ensuya tibanga akola ki? Akuwa. N'embeera y'ennaku 2 Kasuku nga tafaayo ku expense ki nga abasawo buli muntu ankwatako asasulwa ssente okulaba nga mukazi we abeera happy n'omuki? N'omwana. Ffe batuwa buvunaanyizibwa so si kuwoza mbu nkwagala nnyo kuba omukazi nga tolina ky'omuwa nga tomulabirira ne bw'omugamba ebigambo ebyo n'okaaba akukyawa. Yes, gamba fakati. Nga tolina ssente. Atuuka ekiseera n'akugattako ng'alina bali baalaba bamuwe ssente najja abeere naawe bw'ayagala. Kitegeeza osigala olina omuntu ayeebakibwako abasajja abaki? Abalala. Naye omukazi nga bamuwa obuvunaanyizibwa bw'aba abadde alina by'alabye nga yasalawo okufumbirwa asobola kubeera committed n'agamba nti nze muka omusajja nga bwe ndi proud mu kyo kantuule ewange. Kubanga osooka n'otunuulira nga bw'aba nnyumba agipangisiza mu budde. Amazzi tebakubanja. Landlord tayimirira ku baana bo kubagamba muyite nnyammwe ampe ssente zange. Kakati gwe omusajja ng'okyawoza njagala nnyo naye nga landlord bw'ajja akubanja abaana bange bawulira. Olina emikisa 9 ku 10 okwebeza abaana nga mulimu atali wuwo. Olina emikisa 9 ku 10. Sanyu tuyambemukko mukwano. Okebeza atali ki? Atali wuwo. Lwaki?
nti abakazi ebintu ebitumalako emirembe ekisinga obukulu be baana baffe. Omukazi ekintu ekisinga omumalako emirembe omukazi omutuufu ye mwana we. Kasuka omukazi asobola okwagala olw'okwagala omwana we. Kituufu. Omukazi asobola okukyawa olw'okwogera ku muki omwana we. Kati omusajja ne bw'oba nga gozaala abaana abo naye nga abaana batuuka okuddayo ku ssomero ng'abange bali waka ekyo kakimala okuba nga wantama naye nga tolina kye wankola kubanga onnakuwaza. Fiizi tajja mu budde ow'abaana. Okitegedde onnakuwaza kyokka ate n'oyo era n'omusanga nga naye yayenze kati gw'oba oyendera ki era oba ogamba ki? Kitegeeza gwe okyalina obuvunaanyizibwa obukulemye okukavalinga mu bulamu bwo tokkirizibwa kukola nsobi kubanga ne mukazi wo bw'onaabaako ky'omukoze ajja kukesasuza mu bukambwe ate owunzike nga n'agamukoba togalina kuba agawasa ge wayinzeeko togakola ki? Togalina. Nkugambye Kasuku obuzibu bwonna buli kumwe basajja awo mu DNA. Kasuku owasa omukazi nga wali omudeetinga kuba obuzibu obusingamu ababaanira obuzibu bw'endabye be bano mu mbeera ya girlfriend ne boyfriend buli muntu aba mu kugezaako kubanga mba nkuyina nga nyina n'omulala gwengezaako nsobo kuba tewali muntu agezaako tebakompeyalingira ku muntu omu mba ne kyenkugezaako kitegeeza kiba ki aba musajja munno. Okitegedde kaakati mu kubanga nyina kyenkugezaako nga ye musajja munno okeera ku makya nga nze agezako gwoli gwe nnina bonna webaka nabo oluganda lw'olutegedde. Kate bwe ntikosalawo fumbirwa Kasuku batunonya abasooka abasajja abagamba naye tusooke twekebeze siriimu n'olubuto nga sinnakuwasa kubanga mmwe mwagala nnyo bye mwagala. Abasajja mmwe munonya abantu be mwagala. Nalongo omukazi oyo mwagala mukazi wange mufiirako omuwadde buli kimu lwaki yandiyenze gw'onoonya gweyagala naye gw'onoonya yeyo gwe babeera naye yawasika kubanga abantu bangi nga mwagaddeko ogusukka mugumu gwe wasooka okwagala tomulina. Lwaki olowooza lino gweyagala ennyo gw'onaabeera naye buli musajja yanoonyeza muntu gwe bawasa. Kati sooka olindeko. Producer okitegedde oba tulanga okitegedde waliwo omukazi gw'oyagala waliwo nayakola ki ne gwe bawasa. Bintu bibiri byanjawulo. Kati okusinziira ku Nalongo yagamba abasinga mulina abakazi be mwagala naye nga tebawasika. Kati sooka okitwawuliremu wano gw'oyagala y'ono buli w'omulaba entunnunsi ne zikkuba be mutuuka okwepiica n'owoomerwa. Kati awasika y'aliwa? Omukazi awasika y'oyo gw'osobola okubeera mu banno n'obagamba nti nazeeyo ku mwenda nankulisaayo. Manyi nti banjogeddeko nti ku mulimu nakwanye kalibbala naye munnange teyabyogedde kati teyanyiize. Namugambye siinaamu kasente naŋŋamba sifaayo nja kufuna tukole ki tubeeko kye tukola. Omuntu awasikayo yakulinako ekisa. Yo yakuyinako ekisa. Omuntu awasikayo yakulumirirwa asobola okwerekereza kyayagala kubanga Kasuku takisobola naye ate ye muntu gwakola ki gwayagala. Kuba mu bino ebintu by'amaka omukazi yalina osinga okwagala omusajja. Yes. Nze bba wange mwagala nnyo lwaki nti nsobola okumusonyiwa zino ensobi ze bandiŋŋambye nti kuba n'abaagenze okumulaba omwenda tebaaluwonye. Ŋŋambe nti owange okusinza ku maanyi Saalongo era gaayolese ewaka wano n'ekyo yandikikola naye olw'okuba nze ye bba wange kati mmwe mumanyi oluganda lw'olutegedde oyo aseka kironi nze ndyoke mbagambe nti olw'okuba yebaze abo omwenda be bakola ki be bamanyi nze wendi wane wange sijja kuvaawo. Naye wakyaliyo abakazi bwe batyo munnaye bangi nnyo buli muntu yafumbira omusajja gw'ayagala bangi nnyo nga bakisobolera ddala. Ekyo kyenjogera si sineemu wabula abantu bakugambye ensobi ziri bbiri lwakuba nti kati pulogulaamu eno ebaako n'obudde bw'erina okukoma naye bwe omuntu bwe tunakeera ku makya nga kye tulina okukola ye pulogulaamu ojja kutegeera ebintu bingi Kasuku. Abantu bangi bafumbira olw'emizigo gye bapangisa ennyumba. Oli nakkiriza omusajja olw'okuba alina ennyumba wapangisa apartment alina apartment gumufuukidde omuzigo n'afumbirwa Kasuku nga si gwe abadde ayagala ofumbirwa naye embeera emulemye. Abalala bawasa abakazi olw'embuto nti yafunye oluki olubuto nga si gwakola ki si gwe abadde agenda okuwasa. Kati ebintu bingi bye tulina okunyonyola abantu babikole ki babitegeere. Nakunyonyodde ku mukazi awasika wali lwaki abasajja mwe mwonoonye eyo statement kangimalirize. Kasuku obeera ne girlfriend wo nga mumulaba babiri
nga naawe okimanyi nti olina abalenzi b'ovuganya naki nabo ne bw'otuuka okumuwasa mutemukebeza mbuto yadde siriimu omukwano gukuluma nnyo okiraba ng'omukisa omukazi oli okukkiriza kumbe oyonoona obulamu bwe bwonna mu maaso n'abaana bo oluta omuntu ow'enkaayana ku ntandikwa naye ate gogenda okubeera naye mpaka lwonaakola ki lwonaafa naye nga watandikidde muki mu nkaayana motuuka wakati awo oluusi walina ky'osinze ku bali kigenda kikuseeseetukako nti sente ontegedde zigenda ziggwawo kigenda kikuseeseetukako mpola omukazi anobeewuwo n'agenda n'afumbirwako ewa omusajja omulala ng'akulimbye agenze waabwe n'amalayo emyezi 3 omusajja aba yali yava bweru n'addayo n'akomawo ewuwera n'omwaniriza kuba wawasa gw'okola ki gw'oyagala akulimbyelimbyawo akaabya amaziga ag'ekisezi omusonyiye naawe bw'omala ng'ogamba abantu tinakebedde abaana nga si baki sibange lwaki tebagamba bulijjo emirundi gye bamwebakako n'omusonyiwa wali olowooza kumufunisa olubuto kubali b'omusonyiye balina kumala kumukunyulako omutwe olyoka otegeere ti era asobola okuggyayo omwana atali wuwo njagala abasajja mubeere mubeere basajja bakulu kasuku nedda abakazi baafunanga abaana batali babasajja waka naye kyabeeranga kyankukutu nnyo ate bano abakazi be bagambako nti ndabika nnina olubuto lwo kubanga obeera n'omusajja eka n'amala omwezi nga takunyezeewo wayi omwezi mulamba nga temwegasse bamala n'emyezi nga 6 kubanga yafuna ensujju empya kakati gwe waka n'asooka akuwunzikamu awo abantu basobola omala omwezi nga tebeegasse nga basula mu buliri bwe bumu abasajja nga mwafunye ensujju empya mwogerekekako mwesimbikako zino ezewaka muzizira kubanga eno bakugamba obugamba obupya ne weerabira nnene ensujju yawaka yaliko empya ng'eri ekusiza otunula ng'ebbeere tutuliti kati maze okunduka ku kisambi weebakakalamba weerabidde nti walisanga terindi ku kiki ku kisambi kati musula nnyo obuvunaanyizibwa bwammwe olw'okuba gwe olina gy'onyumirwa ate nga nze sina gye nkola ki sina gye nnyumirwa kati naye bwe yagenda nko mu bitooka awe wa neyiba ne wabaawo emitawaana egigwawo ate neyiba ye yabyogeranga ku mwenge ti ewakasukunnaawo ninayo omwana okitegedde ewakasuku awo ninayo omuki omwana kati abataka bwe babanga bagumiikiriza era abataka bedda bamalanga kufa ne oleka batwala omwana oyo bugye gye bamukola ki gye bamuzaala lwaki nti amaka gaalinga ga kitiibwa nga tebeetaaga kuba tewaliwo zino social media zimazeemu maka kiki kuba omusajja gye bwajja okwekubira endula ewakasuku amugamba kasuku nfa batwala omwana wange n'ebino ebibaddewo okutuuka ku mwana okubanga siwe tabikola ki tabyogera so kwegamba gwe mu kulaba okukwo nti abasajja abasinga babeera bakiraba era nga bakimanyi era nga bakisuubira naye ne beeyisigala nga beekaza n'okwegumya olw'okuba ayagala mukyala we webale kitegeera ate yo kitegedde nnyo ne batuka ne ku serigamba mbu omukazi oyo yakoze ensobi nnyingi nandimulese naye abaana bange kuva ddi nga mmwe abasajja abazaala 10 mu mwaka mulumirirwa omwana nga nze azaala omusobodde kulumirirwa mwana njagala ansa eyo gooba ogimpa nti kuva ddi nga ffe abasajja abazaala 10 omwaka tulumirirwa omwana nti omukazi oyo teyandigenze naye abaana bange naye nga gwosobola okuzaala abaana 10 mwaka gumu lwaki gwona asobola ozaala omu bwati mu mwaka akuteeka ku bunkeeka asobola n'okukola ensobi n'abaana bo ze bagenda okukula nga zibabonyaabonya mbu nga tosobola muleka agende oluganda olwo njogedde otegedde ndutegedde bulungi kati saagala basajja abo era njagala bajje mu bungi ebigambo ebyo mbibagambe baddemu babeere abasajja mu maka gaabwe kigenda kutuyamba nnyo n'okufuna abakazi abafumbirwa babeereyo lwaki kwakasuku oba n'omukazi ng'akuze omwana wakiraba nti maama yasulanga ebweru ata n'amusonyiwa naawe ali muwasa oyo omwana emirembe olina mitono nnyo kuba abaana bakoppa bazadde kuba abeera amanyi nti maama wange baaba yasobolanga ossulayo taata n'amusonyiwa abaana bakula bakoppa ebyo bannyabo bye bakola ki bye bakola nze nakula saalabako maama wange ng'addamu taata wange nze nakula sirabyeko maama wange agoba abaana abaleetebwa ewaka era sikikolangako ate era mmujjukiza nti Saalongo bwoba olinayo abaana ebweru nsaba oweeyo fiizi mu budde siwagira mukazi kumuggyako mwana we nga tannayagala bbawo wuuyo waatuukidde atuyambekaawo kino kyotukoledde ekyotukoledde kisa kya muzadde so kati ogambye towagira mukazi kumuggyako mwana we sikiwagira singa kubanga bbange watuukira okundekawo agende afune omukyala azaaleyo n'omwana wabaawo ensonga lwaki nze gye sikola ki gy'otamanyi oba lwajja by accidentale okuggyako ng'omukyala oyo
alemereddwa olw'ensonga zaabwe nzize sikola ki kubanze bange mujjukiza buli lunaku nti taata waba olinayo omwana yenna ebweru nsaba afune support ng'abaana bange gye bafuna kuba basomera mu masomero maki malungi kuba batafune support eyo bagenda kubonyaabonya abange mu bukulu nga bagamba kuba oluganda lujja kwesanga webale nnyo ate onaabeere ng'alina oyamba baganda be ne bwana baababoola kubanga abaana bali abakulira mu nnaku n'akulidde mu mbeera ennungi batuuka wakati awo nga munaye tebagatta bulungi nga tebaba tebabondinga buki bulungi naye bali basigala bagamba nti ssanyu muganda wange ssanyu nze mukola ki nze muzaala kitegeeza ki nti ssanyu ne bwalibeera akola wano kasuku wookola ajja kutuuka ekiseera nga bayinza n'omugoba wano ku mulimu kuba alina baganda abamwogererako mu bbaala mu nkwetunda abamwogererako mu bifo ebitasanyusa buki kyenva mukubiriza nti taata buli mwana gw'oyina nga wuwo muwe support nga gyowa abaana bange kuba saamukutuma kumukola ki kumuzaala ate ekyo tekireme koma ku bannaalongo bokka abasajja ffenna gye tuli nina mukwano gwange omwaji ati nali njogera naye ye nga ŋŋamba omwana atali wowe tebimukwatako era nebawerawo miliyoni wano emu nga yakulyako buli nga waliwo fiizi z'oli bagirya nanga nze situmanko omusajja kuzaala eri priority yonna eri ku baana bange nange era bw'ajja nanga nti bebi oli fiizi ze za $5,000 mbadde ninawo wano enkaaga tulirye nga tulirye oli yalimanya abakazi si baawo nno manyi buli muntu alina eddembe lye saagala ajja tumaleko ddembe lyoyo yadde simumanyi n'ebino nze ngenda bigamba nnyo abasajja n'abakyala abanayagala okubeera mu ssanyu kuba mu bufumbo gw'olondayo kyoyagala okubeerayo ng'olisiivinga bw'oyagala okubeerayo ng'okaaba ng'oli emmere tekutuuka bulungi osobola ozaala omwana omu nga tafaanana alo ng'alina baana 8 ng'alina nakawere wa myezi 4 naye nga bbawo alina ssente ng'olya bulungi lwaki walondawo kunakuwalana kubeera ng'onyiiga kitegeeza tosobola kubeera na nnyama ku mubiri yadde olabika obulungi kuba buli kadde oba okoze eki oba onyiize omwana bw'amala okujja ku nsi kasuku oba omwagala oba tomwagala tasobola kukola ki kuvaawo nze sisobola kulwanagana na bintu byesaakubaganyako pulaani mu kujja kyova olaba sironda kubanga saaliwo mu kulonda nga bajje ne kati siri mwetegefu kukola ki kubalonda kubanga sinze nabaleeta sirina nsonga ki mbagoba ontegedde oluganda lwange otegedde bulungi kati n'omwana gwe saakubira bajeti kumuzaala baali mu byabwe ne beepiita siri mwetegefu kwetaba mu mpalana ya mwana atagenda kufa atagenda kuvaawo nkya kingakatako nga maama okumuwa sapoti gye nandiwadde abaki abaana bo kuba nze ndi maama w'abaana bonna oyo omwana gw'obonyaabonya olwaleero asobola okubeera ow'enjawulo mu baana babbaawo bonna n'ajjayo ekitiibwa ky'omusajja oyo ne famire yammwe ne famire yonna kuba kati eteera bwe batuuka eno bwe bakula omwana ye tamanyi biri era bakusanga akuyita maama era baaba nekyabadde nakyo n'akuwa naye awo obeera abasajja tobawadde maanyi kusigala mu bwenzi anti naye bagenda okubikola ebyo nali sinakyala ku ccana eno nga sinagenda ne kuzenjogereddeko naye nga bazaala abaki abaana wabula njaga tuteekewo omusingi lwaki omuntu teyandyemazeeko miki mirembe gweomusajja agenda okwenda ku muntu waliwo engeri nyingi ez'okuziyiza omwana oyo okuzaalibwa bwoba tewasobola zikozesa mukwano nkwegayiridde kwata ku ngalabiyo okakase nti omwana oyo alina okukola ki kuba abasajja nnyina obusungu bwentuuka ne mbafunako mbu mami yagambye ng'olina omwana w'abandi gwe wazaalamu omubonyabonya lwaki mami teyagamba mami nga tonaba kuzaala saagala abasajja bayita mami omusajja omukulu nagamba mami akubye essimu mami abadde ampita mami yagambye oyo omwana agira alindako okitegedde nga teyakugamba luli nti tomuzaalangayo bwe mba mbawuliriza nnyo mulekerawo okutulimbalimba mutukaddiyiza mu kutukola ki gwe omukazi andaba ekyo ekibi kyoyagaliza omwana oyo ataliwo mukama agenda kikola bw'ati kidde ku abo boofaako ennyo njagala mutandika okulaba example ku bantu ababaliraanye kasuku ku baana ababiyitibwa ennyo ine gye bawunzikira kuba togenda kubeerawo kaddiwe empaka lwe banaafa mukwano olina okufa ensi eyo asigaze ate ye bajajingisa buki bukambwe n'omuntu andiwadde omulimu agamba munnaye abaana baabo omusajja yali tebaali tebagambwako naye bali abaana be yabonyaabonya nnyo buli muntu agenda bafunako simpati nti yafunye kwali yeni sikini owunzike ngaabo be wafuna ennyo ng'obafaako nnyo nga basigadde kunyumyako mu lugero nga nebyewakola babitunze mu byonna kyentegedde
Nalongo ye and this is exactly what I wanted when nakuyita when nagamba nti bane Nalongo mmononyeze njagala a woman's perspective yagamba obuzibu buno bonna tutuuseko bwa DNA buviiridde ddala kuffe basajja kwewongoza the problem okiraba but you love too much a man ye Nalongo agamba a man is not supposed to love too much, however a man is supposed to provide. Women want men that provide. Kati obyogedde mu luzungu simanyi oba ompaayiriza oba oyogedde mazima. Abasajja abakyala baagala nnyo abasajja abalina kye bakolawo okusinga abasajja abaalaavu. Era n'akuwa example nti y'ensonga lwaki nti olaba ne baaba akwagala ebyalaavu ajja kubaayo ne bali abamuwa. Okitegedde? Kati gojja kusigala weegumiza ku laavu naye akubuuza nti eri gy'alaga bo bakola ki era nabo bayiwamu. Kati bw'otandika ebiboozi by'ekisiru mu abasajja munafuye nnyo. N'obeera n'omukazi okuva nga nafulumye wano okujja wano nga sirinaako ssente y'abaze yonna. Naye nga bw'otambula mu bantu bagamba oyo nno ye mukyala wange ow'amaanyi oyo gwe mulaba. Nga talinaako nnusu yo. Otegedde abamu mugende mu nnyumba z'abawala ne mwebakayo nga si gwe ogipangisa. Awo. Bannange. Neneebuuza obwo obugumu mubujja ku ki? Bannange. Simanyi naawe wena gye wasulako. Basula nze sisula mu maka g'abakazi ntya. Naye omusajja n'omugamba naga nti omukazi yankakasizza nti wano wowe talinaawo. Omukazi bw'ayagala anti kasuka omukazi bw'akwagala. Tolaba nti no president alimu ekitiibwa kingi ne kabaka oba naawe oba ofunyeko ku ntebe mu budde obwo ey'okwagala ennyo n'okubiitibwa ng'Obuganda obukutta oti Uganda nga gwagiyina his excellence ate omukazi bw'akeera ku makya ye banna eyo tayimu ngimanyi waliwo wootuuka n'ogaa nti wallahi bano abamusosi ne be bajja kati bw'alikuba bendikwata kati saagala nnyo mukwano gwe tulina omungi gubasiruwaze mugenda kulagajjalira obukadde bwammwe kuba omusajja nze omukazi ne bwe naatuuka ku myaka 4 nze Saalongo naye bukya ku makya nankyawa nga tugeze nga bali teyanzimbiranga kati nga sirina mmotoka nga wembiina byonna kati nkeera ku makya nenfuna Alex nga Alex ali myaka 5 mu gino naye ng'alina ennyumba ye olunsi ng'asimya nfula ennamba 2 we nze era nsigala nnyina wenkoze eki wotudde naye gwe omusajja Evo olina kukola naawe alina omukazi ng'akyakulimba nga omukazi alina ssente ogenda kutuuka okujja ogwoko kukutame kubanga ffe tetwatondebwa kubawa ssente zaffe era bwe nzikuwayo emirundi nandika okuwulira nga obugiyita bunsala ku mutima olaba omukazi omugwira emmotoka n'ogivugamu nandika okuwulira nga omutima gumira nga kyagala kumumanyira emmotoka yange alijjawo atya nga taginsabye nate gwe wagigula ffe tuli selefisi nnyo ku bintu byaffe abakazi bwe batyo tusobola bikuwaako ng'omukwano gutukola ki gutuluma naye bwe kisukka nenkakasa nti nze ntandise okukuwa munnange ontamama ngontuka nga nesitayiro z'ekikasi kyaziraba nga ngamba kansigaze eza Saalongo kasambeera mu maka ge kaakati gwe mukwano ali eyo ng'omukazi sana kyajja kugumirako nti kino oli mu kifo kikyamu mu budde obutuufu ebyo bagamba nyina bingi nga 13 kasuku Nalongo alina omusomo nga 13 njagala tusooke tulaba akalango kano nga 13 wali ku climax emakindi sente mmeka mutwalo n'emitwalo 2 tebo mwina ne tebo tulina emmeeza bakabasajja waliwo bakabasajja abagamba nti tulina ekijanjawaza katutuule wali okumpi kati soka tulaba akalango kano it has all the details Nalongo ono nno tujja kuba tuwayamu kuba mukwano gwange ye bamu ku bantu bange kale bannaye ensi ereeta ebintu you never know kyabala bagamba omuzungu alina agamba pay it forward kyeki mu Luganda kisasule mu maaso ndikyokoze olunaku olwaleero kiyinza okuba togenda kirabamu makulu naye ate mu maaso kadirengera tulinaawe ku kyana nga sinadde 10 olwozi nalondere nyumya lulala Alex teyaliiwo Alex musajja yali antwala sipirira kuba bambi mukama yamujjulula kati naye omukazi omumpi nakangabala mu firimu eyo kasuku nangamba tofa jangu neno nawe wanneewunyisa okuyingira mutalo nonyiga nnyo okusinga nze nannyiniru naye emyaka gigenzikwalizita wayomba okusinga nanyini ndowooza nentwala ne waine nesigama neŋŋamba luno kenfunya ate abayomba okusinga nze nanyini lutalo kankireke
Anyway, those were the years. Katsoke tulaba kalangako bwe tukomawo. We continue with the discussion. olw'enteekateeka esinga obulungi Nalongo Kitone nampijja muko omusajja ayambuze mu climax amakindye era tukigale ku lwokunanga 13 ogwo musanvu ensonga bitekisa ziyingiddemu agamba nti naye gwolwo wakutubuulira abakyala gye bamutuusizza kugambye guno omusomo gwa njawulo mujje tuyige enkwata y'amaka basenga ne bakujja ab'omulembe guno bonna gye bali ogateeka abayimbi bakomedians ediyewe ajaluna mubiruuko gyekitonsa haji kazibu kapo aizon t falana kitende red selemba dr kwefu n'abalala okuyingira mu twalo gyapya emitwalo 2 emmese emitwalo 5 nkugambye guno musomo okuyiga na kuteeka mu nkola emirango gigula sawa 12 ez'olweggulo ku lwokunanga 13 ogwo omusanvu Nalongo Kitone nampijja muko omusajja jje mu climax emakindye ng'ekiwagiddwa nva nnungi motors ekyandebul restaurant nobert event kitosa habo group high end restaurant centre properties ne supermania. So yeah, kuliko enyo mu Bulanga awo omusomo ogwo abakyala I've seen most of interviews ombadde nziraba naye nga saagala kubuukira nnyo nga siina nsonga waaki nkubuukira manyi YouTube zino tuzikola abantu n'akyamuka n'aleeta omuntu olw'okuba yamulabye ayogerawa naye wabaawo ensonga gy'owulira nti katiya tutuuse nga bonnyonnyodde leero ange eyo gy'oleese naddala ey'abasajja bangi tubaye tetugirowoozezzaako ate nga ntuufu abantu bangi gye bali mu maka ng'omukyala yafuga olw'okuba omusajja ayagala nnyo love and capability waliwo gwe omufumbi ne gwoyagala bintu bibiri byanjawulo olina akantu koyogedde nenzijukira omusajja oli gwe najja ew'omukazi ng'omukazi sebo yateekawo embeera mbu ssaawa 3 taddayo kati nawe kifumiitirizeemu nti nze omukazi akedde ku makya nanga nti beziwera 5 bw'oba toli wano todda omanyi kisobola okuba mu mukwano mutabani wa Namukasa ne mugamba awo mbeera sikitegedde sagala kumusesa ne mugamba Salongo mbadde nsaba taata emanyi abaana bange bano beebaka nnyo mangu mbadde nsaba ojje nga bakulabeko olw'olumu baleme kumalangako wiiki nga tebakulabyeko kiro mba nsaba busabe nga mwogera mu buntu bulamu mulimo gwakola sinze nagumuwa naye ate obuvunaanyizibwa ffe tuliwo kubuteeka ku mmeeza mukwano nti ebitabo nti ate kati school fees nti ate kati emmotoka etwala abaana ate kakati yakaddiye ku ssomero bagambye bwe bati oba oluganda olwo lutegedde ffe tuliwo ku presentinga bizibu byaffe gye mukola ki gye muli kitegeeza omuntu aliwo okubanga buli kadde aliwo okubeera mu mitawaana tosobola ate mugerera budde bw'alina kudda kakuba tomanyi gyajja ssente ezo waliwo abakola ku matevi ekiro kasuku waliwo abakola mu makiraabu asajja bakola emirimu mingi ng'akugambako ogwo ogumu gw'olaba waliwo omulala ng'akola misana naye nga meeting azituulamu kiro okitegeera so njagala muteekewo embeera ey'emirembe mu maki mu maka oli Alex asese sebo Alex kankubuulireyo abasajja bangi bakola mulamuzi office biki naye nga bagayi balina otuula nabo akutule nabo ddiiru ate mulina tuula musooke munywe namu wali otuddeko mu kifo nga gayi director mu kifo ky'amaanyi naye ng'akolaga nti alabika ssaawa 4 za kiro kati ng'ogenda mu meeting nga omukazi akubuuza gy'ova okitegedde ng'ate ayagala ssente kati nze kyengezako otegeeza njagala tukwatagane n'abaami baffe omusajja ono buli omukwata obulungi n'omusaba bw'atyo nze bange akola safaari nnyo ne tukeesera nga ndaba omwana ng'asobola okumala omwezi ngate ate bwe tuba bakumulaba nyina okuvuga ennyo Alex oyamanyiyo ogendo lunene nnyo ate ndyoke ntwala abaana bakole ki naye nga loofuna liivu ne mugamba taata mbadde nsaba ku byoddamu okusaba ku mulundi guno osabe nga zireme kusukanga wiiki 2 nga tozze kulaba kubaki tuyinza funa accident nga mbaleeta olaba bwe nsaanawo n'abaana bange nagamba Nalongo ate omulimu singa banaagaana ne mugamba kale mukama bwana bakoze eki nagamba naye nja kirowoozaako ndabe bwe naakikola yamala emyezi 2 nga tannakirowoozaako paka lyamala nakibuuza nagamba naye wiiki 2 tezijja kukola ki ne buli mwezi nja kunyigiriza nga nkomewo kewaki ewaka nasanyuka kuba lyamalanga n'emyezi 3 nga takomyewo waki waka nga eiza nyinolekera omukozi abaana nvuga ate nkole ki ogende mu epiiki ngende ndabe ku mwana tu n'olw'ensonga z'ebyokwerinda naye
yadde nga gwe okyogedde bulala naye kati ebintu ebisinga so singa namugamba naye obeera bwotyo n'abaana bange tebakulaba omuntu abakazi bakambwe nakuzina abakazi bakambwe mu kifo ky'okuteesa bayomba buyombi ate n'abakazi bagamba waliwo abaami nga bakupangisiza ennyumba bakugulira engoye bakugulira emmere kale nga gwewafuuka mukyali lolabirwa buki nsaba amateeka ga mukazi w'oyo gagomerere bulungi kubanga obusajja bwo tukyabulonja bulabikira bukoze eki n'abaana obalero bakyuse ne pampa kuba weewaayo kwevaako kati gwe mubasajja abakomplaini nga mbadde nsaba obikole ki obiveemu si mu bubi kuba n'omukyala bangi bampa ensonga zaabwe Nalongo omusajja nze mukolera kino nze mukolera kino nze njogera ku basajja abayimirizaawo famire zaabwe nga baze naye nga tasobola kwogera mu maka ge bamuwambako omuzindaalo awoza mami madaamu naye ng'ate madaamu tewasobola kumutya nga tonneeyambula ngoyezo butasobya ku baana b'abandi bafunisa nki lwaki mutuleebukanya ku mapoliisi anti bawo bamutute ku poliisi y'ekatwe nti otalabirira baana kubanga neewaka talina mukwano gwe gwanyumya naki abakyala njagala mubeere bazadde eri abaana bonna njagala olondewo emirembe mu maka go ngenda kubalaga butya bw'olondawo emirembe n'oyagala omusajja wo nga ne wasobya oyongera mukola ki kuba atasobya takola ki taliiyo naye naffe oli muntu basobya kubanga ebibuuzo biri nti omugamba otya ebyokunywera kasuku tulina bingi bibeera bingi UK Beach Tour tulina UK Beach kanji kusomere wano aba UK Beach bangambye mbobbe ebintu byabwe tebabiraba neŋŋamba kati kati ekinkoledde ddala obulungi omukyala wo naada mpeereza ne message UK Beach eri Bulaaya kanjikebere wano UK Beach Tour tour eno nagirangako like the other year omukyala ono kyakola bateeka beach tour families z'abannayuganda nga be ziri eyo mu bifo ebyenjawulo basobole okuba nga beegatta buli mwaka abaana balabe abaana balabe famire eno okitegeera beemanye community z'abannayuganda nga be zirimu awo naye n'abantu abakulu okubeera nti beemanya mutuula ne muhavinga fun ebirowoozo ne mubikubaganya so abantu be UK nga 12 August Magat Beach wetugenda okubeera okumanya ebisingawo ebbeeyi waliwo n'emmotoka ezigenda okuba nga zibaleeta betunatandika August nja kuba mbabuulira emmotoka bus bezigenda okuba nga zibaleeta okuva mu bifo ebyenjawulo kati abo bagabayo offer anti bali UK lwaki boogera ku bintu byewala nga tebinsikiriza okubeera anti kati babyogerako kuba ate ab'e UK balaba nnyo channel eno 0753 44 64 420 ye 0753 44 64 420 kowa yakukwatagana kumanyangana okitegedde ng'abannayuganda of course okulya ennyama music DJ Bobby DJ Richie nyama choma barbecue ne uniting families bigenda kubeerawo kati era namba gye nkusomedde details ezisingako abaagala obookinga ka special space abaagala omumanya entambula eno eya bus egenda tutwala etya sobola okubanga okuba 0753 44 64 420 ebirala osonga obeere ng'obimanyi n'okugenda mu maaso tulinayo ne Birmingham Convention egenda kubeerayo era nayo ya August naye bannaye omukyala w'e Birmingham oba namusevinga ntya mbuzaabuzibwa munoonya UK munoonye wano njagala basomera kintu kya Birmingham awo akalango nkateekayo wali nga tutandika naye bannange nja kubongera Birmingham Convention Maseri naye bwe tuba tutandika show bulango oba naye mu bulabe naddala abaagala okugendako e UK Mariam Ndagira omulaba ng'akunnyonnyola nti convention gyeri byegenda okukola n'ebbeeyi yaabyo beera ng'ogendako awo ebintu ebisobola okuba nga obikwasaganya tulina ne convention ye Canada nayo ngibateerayo mu bulango nga butandika osobola okugiraba ya next year otandika okuprocessinga visa nga bukyali obulango abasinga babubuuka ate ogenda okuba oli eyo olinaga kasuku
Sister wange yaŋŋambye mbu olina ebintu by'e Canada by'omanyi by'ogobako. Ddayo ku Bulango wali mu nsumbuwa. Ennaku zino nina stress zange nnyingi. Za mukazi za ssente. Si za mukazi. Bizibu bya nsi eno. Naye olina kkubira olowooza omuntu agenda kuweerezaayo ekyasatu. Mwate kati bannaye ddayo olabe Obulango obwo. Ne tubagana tobuuka Bulango ne bibuuka Obulango. N'obonaabona. So ye embeera eri awo. Naye nga 13 omwezi guno ye wiiki ejja ku Lwokuna. Tugenda beera ku climax e Makindye. Mwami leeta mukyalawo naawe omukyala jangu n'omwami wo. Kigenda tuyamba nnyo ababiri okuvaawo nga buli omu atereezezza kye wabadde akola obubi. Nammwe abeetaaga okufumbirwa mujje mu bungi. Mwe abanoonya abakyala kati nyinawo abakyala 124. Abakola ki? Abaagala abaami naye ate abaami nyinawo nadde nyinawo luli 9 kati nyinawo 24. Basatu kati so njagala abaami mweyongera okujja kuba njagala muwase byabwereere nno nze nsanyuka nnyo nga oli afunye omukazi n'amuwasa tukendeeze ku mbeera eyo ye abantu okulooza mbu obufumbo obubi kati bo balaba mbonaabona nze mukomusajja alina n'abaana 8 balaba nnyina buzibu ki naye abaana 8 bonna baakuyita wa Nalongo oba onsudiya munnaye mbayina bakulu nze nyina n'abaana abatuuse okugambibwa ebigambo muyana omwana ali ku senior 5 awo ku Makindye second. Siri wakuno ndi mukazi wa all seasons kati abaana abeetaaze ku nsonga ezo ez'emmeeza n'okubuukinga biki byonna bandi nkubidde oba simu bakubire soma ennamba era mbadde njagala bakubire eri 0753 53 63 34 0753 yes 53 63 34 oba kumuka omusajja direct ng'ekintu kitambula webala obudde bonnaalongo nkukeezezza ku makya okujja era nkedde nnyo nenya ne boda kuba simanyi vuga motoka ate manaja nga abadde tali waka awo nno ndaze nti onjagala nnyo naye anti nze bakwano bange ntya nnyo banyiza lwakuba bo tebatya kunnyiiza nze nvaliwinga nnyo my friends emyaka gibadde mingi nsanyusa okulaba ate ng'okyalabika bulungi naye n'abantu abala emabegaawo be twakolanga ebintu onnoonyako nina by the way kati kyano nina ebintu bye njagala okukola nina abantu tubadde twesibye nnyo ku bantu abamu naye ng'ate tebalina nnyo kye bongerako naye kati bemba nina omuntu nga ggwe waliyo n'abantu abamu abakomenti nga ne mujja mu inbox enamba ya WhatsApp eri awo oli najja naga nkasuku mbadde nze njagala kuwa kirowoozo kyange benti oba osobola otuula mu kamera ng'ojja ng'okiwa kuba saagala tulowooze nti ffeffekka oba bano basereebu ab'amannya bokka be bategeera kituufu oba okitegeera buli muntu alina endowooza ekyesobola okukyusa oba okugattako oba okwonoona ku ebyo okubaako kimu ekituufu so until next time tobuuka Bulango mubeere bulungi mweraba we out